National Unity Platform obuvunanyizibwa bwakyo ng'ekisinza omuwendo gw'ababaka abangi mu palamenti e12 kironze minisita mu gavumenti ey'ekisikirize. Omubaka wa Kawempe North Elias Ruyimbazi Nalukola yaweereddwa obwa ssaabawolereza wa gavumenti eno ey'ekisikirize ate omubaka wa Makindye West Zahara Ruyurika ye minisita wa Kampala ow'ebyobulamu ye Dr. Timothy Batuwa nga Kaluya Andrew Kiza wabyanjigiriza. Minisita w'ebyamawulire wamu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi ye mubaka omukyala owa Mukono Sheila Amaniyo ate ow'ebyensimbi ye mubaka owa Nyendo Mukungwe. Sebina Javira Jimmy Kanabi owa Buyikwe South yaweereddwa obwa minisita w'abakozi. Minisita w'ebyokwerinda ssaako n'abazzirwanako mu gavumenti y'ekisikirize ye Ssewungu Joseph Gonzaga, minisita w'ekikula ky'abantu ye Betty Ethel Naluyima, omubaka omukyala owa Wakiso ate omubaka owa Nansana Municipal Zambali Brasio Mukasa yalondeddwa okuba minisita w'ebyemizannyo. Minisita w'abavubuka n'abaana ye Robert Maseruka owa Mukono South, minisita w'ebitone n'ebiyiiye ye Hussein Muyonjo, amanyiddwa ennyo nga Swengere, ow'ebyobulimi ye Kuteesa Patrick, minisita w'ebyenguudo n'entambula ye Asnas Nyakato wa Hoima City, omukyala munnakibiina ki PFF, ate nga minisita w'amateeka n'obwenkanya ye Abdallah Kiwanuka. Minisita w'ebyettaka n'amayumba ssaako n'okulaakulanya ebibuga ye Sumaiya Nabawanuka, ate minisita w'ensonga za gavumenti z'ebitundu ye Okello Patrick Onguti, nga minisita w'eddembe ly'obuntu ye Hassan Caps Fungaru munnakibiina ki FDC. Abamu ku balondeddwa baaliko bye boogedde. Twagala okweyama nti tumanye eddimu etwereddwa ddene naye ate akakiiko nga kosase nkabaddeko emyaka 5 egiyise era tubadde tubyogera naye kati ate nga nnyo obuvunanyizibwa okulembera bammemba bannange mbasuubiza okulaba nti tugenda kulwana okulaba nga akakiiko kakola omulimu ogwo gasaanidde okukola mu mateeka okutaasa omuwi w'omusolo n'okutaasa munnayuganda owa bulijjo. Tuze n'obumanyirivu naye era mutusabire. Ninjindo tulina okwadressinga okuva mu byobuwangwa byaffe, that is culture, then arts and entertainment. Bingi ino bizibu bingi ebijje nga bitusumba mu areas otinedo nga ensonga ya copyright mbaire mugiwulira n'okubanga ebiyiye byaffe tubifunamu n'omuntu nti nibwo abaviirewo asobola okusigala nga akafunamu ekyo kyasobola okubanga akolerera obanga awa abantu. Ministry no nene of course tedi ngiriwa ku entertainment yonka but ebitu bingi ino. Maido John ne Mwesigwa Simon be bakusakidde gwira ino ku KTV Amalindire.